Okay, webale ku subscribing ku YouTube channel Trust Media. Waswa my YouTube channel. Okola omulimu gw'amaanyi. Mwena tubalamusizaako buli omu gy'osinziira. Webale kubeera nnyo. Mbatumiddeko ne mbabuuzaako. Muli mutya? Mwena batugoberera. Nga bulijjo nabagamba nti emboozi zino tuzikola mu maloboozi n'ebifaananyi ne muziraba ate ne muzinyumirwa. Njagala ntandike n'olutalo oli wakati w'abayimbi abasatu abanene okuli Bobi Wine, Bebe saako ne Chameleon. Bano munange music industry kwe yeetololera emyaka 2 egisembyeyo gyonna ebadde nga erotatingira ku bo. Olutalo lwavuddewa lwayongedde okuva ku ssente za Jerusalem Musale oluvannyuma lwa Bobi Wine okusituka n'awandiika ebbaluwa ennene enzibu ennyo eyabadde evumirira ekikolwa Chameleon ne banne kye bakoze ekyokugenda okulomba ssente ew'omukulu Jerusalem Musale. Bobi Wine mbaluwa yagiwandiise eggulo, nsooka kukuwaddira ku ya Bobi Wine then omanye Bebe kyamwanukudde. Bobi Wine yagambye yawadde ekyokulabirako ng'agamba nti abayimbi bano balinga enkoko ekongoddwako ebyoya n'esuulibwawo ng'etonnya omusaayi ate nomala n'ogiwerekereza ebyokulya n'epapa ng'egenda ebigoberera mpola mpola. N'agamba kati awo bw'ati n'omukulembeze w'eggwanga bw'ali mu kukola bano abantu abanyiga n'abaana n'abawa akasente ne beerabira ebizibu byabwe. Yabadde yakagimala. Bebe n'avaayo n'ayanukula mangu ebbaluwa eno. Obamanyi bano emyaka gyonna gye bamaze buli omu abeera ku sayidi endala. Bebe of course omulimu gwe gubadde ku defendinga gavumenti yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa ng'aresipondinga ku bbaluwa ya Bobi Wine bubi nnyo. Kano gisomemu kuba ya Luzungu tonagiza mu Luganda. Bebe yagambye nti I would like to respond to the statement made by Bobi Wine today, belating artists for having gone to meet Jerusalem Musale in Gulu. Bebe agamba nti first and foremost, every artist who went to Gulu did not meet Jerusalem Musale, but rather the chief coordinator operation wealth creation, which has its main mandate to include all Ugandans into the money economy. Yagambye nti buli okukizaako kono mu Luganda. Bebe yamugambye nti ssebo njagala kwanukula ebigambo Bobi Wine byawandiise ku bagenze ewasale. N'abagambye ekisooka njagala okutegeeza nti buli muyimbi yagenze eggulu yabaita agenze kusisinkana Jerusalem Musale. Babadde bagenze kusisinkana chief coordinator akulira gye muyita mwena mukaggawale. Era nga Bebe agamba nti kino buli omu kyakkatala buli munnayuganda okukikwasaganya bw'aba afunye omukisa. Bebe atunnyonnyola ebyafa ebiganda gye bivudde mu by'obwavu. Bebe agamba nti before operation wealth creation was put in place, 70% of Ugandans were living outside the money economy, and per now the number has reduced. Atunnyonnyola engeri wealth creation yeekendezeza obwavu. N'agamba nti Ugandan musicians belong to the creative arts sector under different associations, though 80% of the stakeholders live outside of the money economy. Nti abayimbi nabo be bamu ku abo abalina okugabana ekyo newankubadde bakolagana nabo bangi ku bo baavu. Hence they need to meet the general. Nti ye ng'agenza kubanga aw'ensonga nti ekyabalute okumitinga general mbu baadde bagenze ku discussinga ku nsonga za wealth creation bambulira industry bwetambula alabe ng'egye n'abayamba abweka ssente. Kati noonya nnyo abasinza okunnyumira ennyo Bebe we yagambye ekigambo kino. Ayina ekigambo kye yayogedde ng'agamba Bobi Wine nti yakozesa obutamanya. We njagala ennyo okusoma naye kapati ako njagala kasoma bigambo byennyini. Bannange waliwa bwakyambuzeemu katono. Bebe yagambye Bobi nti I therefore want to correct my younger brother Bobi Wine on his ignorant post that whatever funds artists get from the journal are not handouts, but rather entitled financial relief. Therefore, I thank General Sali. Mukulu yamugambye nti ssebo nsaba njigirize muto wange Bobi Wine olw'okukozesa obutamanya mu post gye yakoze ng'amutegeeza nti ebyo obusente bweyise handouts General Sali zagenda gabira abayimbi nti si handouts nga bwaziraba, ezo ssente eziri entitled government ziyateekawo ezigenda okuyamba abantu okwebbulula mu kye bayita COVID relief. N'amaliza ng'amukuba omusomaali wansi wano n'agamba nti
nzijjukira munnaffe oyo bwe yalinga mu parliament kati ngeza okuvuna ebigambo bye bwe yagenda mu parliament Bobi Wine yasituka okwera olunaku n'olumu okutebolinga private bill asobola okuba nga yogera ku nsonga z'abayimbi yabadde ng'ategeeza nti okuva lw'oluno bwe yagenda mu parliament 2017 nga ggwako okutuuka ekisanzo ekiweddeko teyasituka okwera olunaku n'olumu ateekeyo biiru eyogera ku nsonga z'abayimbi newankubadde ye muyimbi awo Bebe yamukubye omupiira muganda we guli gwe nnyini omunene n'agamba ekiruma Bobi Wine si bayimbi kugendayo ekiruma Bobi Wine kamiliyoni kusituka n'agenda ewa Jerusalem Musale era agamba nti ono abadde nga mulabe we emyaka gyonna mu nsonga za music. So Bebe Kulu agamba today you travel to solicit funds from foreigners for your own personal benefits yet you know they have to get paid back at the cost of Uganda's peace. Time for politicking ended on 14th January. Ugandans need tangible solutions. Namugamba gwe ssebo ogenda maaso n'okuba ng'oyogerera abavubuka bano ng'ate gwe ovulwa n'ogenda ebweru n'ofuna ensimbi ezigenda okugasa ensonga zo. Naye nga tokimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda be bajja okusasulira ssente ezo nga bayita mu nsonga z'okuyiwa omusaayi. Namugamba Brad beera ng'okimanyi nti ensonga za politics zagonga ennaku z'omwezi 14 lwe twalonda. Kati abo bannayuganda baagala solution ku bizibu by'ebigenda mu maaso so si tutalo lwa bigambo. Awo katuzzeeyo mu nkola eri mujjukira 2012 awo ng'onnumba nkulumbe Bebe abadde asirise okumala ebbanga bayirawe naye eno post yamuzuukusiza muganda wange Namukamoli gye yabadde ali n'alwanulira bagamba yalugulidde gye lutagulira Bobi Wine ono asobola okuba nga amwanukula. Kale naawo tujja kulaba kati awo tugenda ogenda okuwulira ekigambo kati okusalawo kuliwa. It's either abayimbi abapagenda ne Bobi Wine's decision ey'okubagaana okusabiriza oba abalala bagenda ne kya Bebe Kulu nga ye bwe yagambye nti nsonga za kwetaasaako bwavu yandibadde aleka abaana basooka beeyiiya. Nze naawe analysis tujja gikola ku bulala naye njagala okuba reportingira ensonga zino mukimanyi. Nja kukuta analysis yange mbabuulire ebbaluwa ya Bebe Kulu etegeeza ki neya Bobi Wine etegeeza ki. Kakatadde katukomewo n'okwanukula ka Dr. Jose Chameleone nga naye alumba omuntu y'omu Bobi Wine ku nsonga za ssente.